bye bituteera buli kimu ku plate okisegere bulungi ne mu mirimu gye tukola mulimu ebyobufuzi era mu byobufuzi bya Daheyas Lutalo ye president ne mu kibiina ki kitegeza wa byabufuzi mu byobufuzi bya Daheyas Lutalo yani ye president okumanya ebyobufuzi bya Lutalo ate bizibu ayina n'abamusemberera nga abalala tebasembera abakyala mutuyambe mweyambulire Museveni agende ompuliriza bulungi kubanga ekitonde ekikazi kye tusinga okuwa ekitiibwa anti omanye ekitonde ekikazi tekikunkumuka kiri wamu kati kitonde ekikazi nga kyeyambudde weekiti oyo Museveni asobola okugenda Museveni mmwe mumulemeseza mu buvu tambulira ddala bulungi nnyo bulijjo mumbuuzi omukulu akomawo ddi finale akomyewo omukulu James abantu bakwagala bagamba osengeka bulungi ensonga so Kachumbali TV mwongere okubeera nga mugaba link ate abantu mubagazise programu zino basobole okubeera nga tutambulira wamu nga tuli wamu tuwabulinganenga omanye oluusi nja nempitako mu comment nga njagala kulaba abantu boogera batya oluusi banvuma oluusi bampaana nawe temulirira yebo simanyi kyemwagala kituufu yakuvuma olubuto neŋŋamba temuli baddayi hadi eno kyekyoku lubuto nduyina terunnuma sente olubuto terunnuma ate nayo terubeezekawo mmere nga yabuze olubuto lugwa okay tugenda kwogera ku nsonga ey'obucupa ne general ekivulu kya Sahanga bwe wakiraba n'ebyagenderako kuba bwekyaggwa ebintu binnya ebadde mu maaso nga bitambula n'ensonga ya mukwano alien skin naye tugyogerekoko naye nga basically tutandike n'obucupa naddala eriyo omukulu David Lutalo ensonga eyo wagiraba kuba mu kivulu waliyo era yatandika etya Ivan naliyo mu kivulu lwakuba specifically ng'omuntu saagala nnyo kwogera ku David kuba David mukwano gwange ate wantondo nti wano tukolera abantu tugezaako tokolera abantu kati abantu betwagala okukolera naliyo mu kivulu lwakuba ekirungi nti embeera teyasukka nnyo era mwebaza okugikontrolinga n'agenda abantu banyiivu nadduka ku stage yakola bulungi okgenda kubanga olusanga embeera yalisajjuse empaka nesingako awo yakola ki weine waliwo n'abatategeera kyagenda mu maaso ane ekirala abantu engeri David gye yayimba n'agamba nti ayinayo abayimbi abamuwalana osanga waliyo abayimbi baabo be yali agamba nga be basetinga bamukuba obucupa ku kivulu kya Saha kubanga yagamba abamuwalana bayimbi osanga waliwo abayimbi naye abakikola mu kireke kibi tetwagala kudda mu music oyo David Lutalo nga muyimbi ki ayinza osetinga abantu bamukuba obucupa ye naye njagala omutuukirireko omubuuze kubanga kyo yakyogera lunywe ku statement yagikola ndowooza wagiwulirako nagamba teriyo balala bamulwanyisa okuleka abaki bayimbi banne kakati osanga waliwo yakisetinga naye wabanga teyakisetinga nga kyava ku bantu n'abawagizi mbasaba enkola kati tugikaddiye oba okitegeera bulungi omuyimbi woba nga tomwagala oyo muleke ayimba akole ki agendenze ebiseera ebisinga wemba nga ndi awo naddala awo ebiseera ebisinga kyova olaba abantu nga bayimuka okgenda mu biyigo omuyimbi gwe bataagala bulungi kasitajja nga bagenda bafuka Lutalo abadde mwagalo w'abantu okubeera ng'embeera etuuze okubeera nti nno bamukuba obucupa nga kyennyamiza nnyo anti abantu bano bannayuganda njagala mumanye nti baagala babaagala bannayuganda abantu bano bannayuganda mukiteeke mu mitima gyammwe mukimanyi nti bannayuganda baagala babakola ki babaagala omuntu yenna mu nsi afuna feemu ng'ali ku sayidi y'abantu kasita ova ku sayidi y'abantu oba n'okolayo akalaga nti olabika gwe toli ku bo olabika gwe oli bulungi ekyo abantu kibanyiiza kiringa ne mu mirimu abantu tebeeroga mu mirimu nti nno kulw'okuba bajja balogo abantu tebaagala abantu bali bulungi kasobeera obulungi bakuwalana very nice kasita obeera obulungi nga bagamba era olaba omuntu oyambala ngatto nnungi nga tamanyi mu nsawo tolinaamu ssente n'abuuza oyambala otya wootyo tobanga wagaggawadde so abantu baagala abantu bali ku sayidi yaabwe kati incident eyo nze nsuubira nti yava ku bibadde biyitingana emabega
ebibadde ku David bye badde bagezaako okumukuba n'omulireetinga mu byobufuzi bye yeegaana nti tali muki si wa byabufuzi. Nze kye ndowooza kiri kimu nti omanye ekiseera buli muntu Katonda mu ekiseera kye. Munaye kankubulira ekintu kimu mwe mwerabira mangu. Ekituuse ku David si kipya. Kize ekituuka ku bantu abalala bangi. Just ekirungi ku kya David nti tekyakyase nnyo olw'ensonga era nze nategedde nti David abaana b'amawulire mikwano gye. Tekyakyase nnyo kubanga abaana b'amawulire bakikontrolinze era tekyakyase nnyo kubanga naye teyakiwadde gaapu kuyitirira. Kambuuze bw'ogamba nti nno bibaddewo ebbanga ddene ate n'ogamba nti nno ebintu bino eno si bipya ku David Lutalo tulaba nno bipya naye bw'avaayo n'agamba nti nno si munnabyabufuzi. Waliwo omuntu nga munnansi oba muweeyensi nga ebyobufuzi tebimukwatako era nga si munnabyabufuzi. Ebyobufuzi naddala ebya Uganda ekizibu kye birina nti biri buli wamu. Ate ekyokubiri kati twabijjako enkofiira. Buli muntu abimanyi, buli muntu akkirizibwa okubyogerako. Nze siinayo kifo kyenkontesitinzeeko essaawa zino oba kya ggwanga kye nali neesimbyeko. Nali njagala okwesimbawo ku kifo kya member wa palamenti ey'Emyanzi Kasanda South nenkiyimiriza. Naye ebyobufuzi still mbikola ki mbyogerako. Kakati tolina weewala byabufuzi wabula ekikulu y'engeri gy'olina okuzannyamu ebyobufuzi. Okitegeera bulungi tosobola kubyewala. Era David statement yakola nti ye tabyagala alimba. Ayinza okuba tabyagala munda mu ye naye ebyobufuzi naye mwatambulira kubanga ebyobufuzi bino bye bituteera buli kimu ku plate. Okitegeera bulungi ne mu mirimu gye tukola mulimu ebyobufuzi era mu byobufuzi bya Daheyas Lutalo ye president. Mu byobufuzi bya Daheyas Lutalo yani ye president. Okumanya ebyobufuzi bya Lutalo ate bizibu. Ayina n'abamusemberera ng'abalala tebasembera. Era ayina b'ogamba nti nno kasitoola ba Kulamaani Lutalo abajja kukola ky'oyagala era n'olaba Kulamaani ne kikola. Okitegedde bulungi n'oyita mu Kulamaani n'olaba Lutalo ne kitakola. Ebyobufuzi biri kyenjogera kya mazima. Ebyobufuzi biri buki? Kitegeeza ne dictator mu bufuzi bwe. Aliwa. Ate yo ba dictator bayina. Bobulala naye ekirungi kye nti mu byobufuzi bye aleka n'abantu abalala ne beeyagala kubanga abo abamusemberedde beeyagadde. Nga mwadde manya musajja wange Duncan nga mwadde nation yeeyagala naye. David ebyaza abikola. David ogwo mutima agulina omulungi. Azze awa abapresenta bonna ab'amalediyo abakisobola azze nga aleebuusa ng'avuga nnyo ku malediyo. Omanyi David ekituufu alina omukwano ogwa ddala ate ayagaliza. So ebyaza abikola. Duncan show yagikoze n'agifisaako kasente nakyo kirungi. Naye kitegeeza nti ebyobufuzi biri buli wamu era Duncan tasobola kwogera kigambo kibi. Kati ewa Duncan Lutalo tasobya. Wakitegedde bulungi. Kati abaana b'amawulire bangi Lutalo tasobya. Bonna bamuswa mu Lutalo tasobya. N'ekituufu bonna bangi okuleka omuntu omu gwe nali ndabyeko ng'agamba eno bbi bamuyita kwefulukuta. Anti tategeka bivvulu kati tebamuwa bivvulu. Yeyeka. Nange bapresenta bangi kati woba oyagala okumanya mbu Lutalo tasobya eri bapresenta abamufunamu. Mukunja owa BTFM oyo ku Lutalo tasobya. Ate ye mama afusa kisukka bususi. So naye ensonga enkulu eriemu bannayuganda nze mbadde njagala bino ebintu tubize ku leve endala. Mbadde njagala ebyobufuzi tubigende n'ababigenda ne betubigenda nabo nga baagala. Tetubakaka. Abatabyagala tubaleke. Abatabyagala n'abatatwagala nabo tubaleke. Okitegedde bulungi. Obeera tobyagala ate ne weekoba. Omanyi kankubulira ekintu kimu. Ebiseera byonna ebyafaayo by'amawanga gonna. Amawanga gonna aganaafuna obukulembeze obupya. Amawanga gonna aganaafuna ebizibu. Amawanga gonna agagenda okukyusa omukulembeze gatambulako nga Uganda weetambula kati. Njagala abantu abasoma history
bannyonnyola abantu abataafuna budde genda ku ssomero. Ekigambo kino kye njogedde nti amawanga gonna agazze gafuna ebizibu gatambulako nga Uganda weetambula kati. Amawanga gonna agazze gafuna obukulembeze obupya agakyusa obukulembeze gatambula nga Uganda weekola ki weetambula kati. Uganda amawanga nsobola okuviira ddala ku France. Ompuliriza bulungi. France ng'egenda okufuna ebizibu ng'ereeta Napoleon Bonaparte. Bannansi baaluma obwavu nga woolaba buluma bannayuganda kati. Abakulembeze beeyagaliza baali babayitanga bannoboozi nga be bali ku gundi ey'oku ntikko nga owulira bulungi. Ensi yeeyawulamu ebibinja bisatu. Yeeyawulamu ekyabagagga ennyo, ekyabali mediamu. Omuwaaba abali mediamu mwalimu abasawo, balooya, abali mu bulamu obwo weebutyo n'abanaku. Naye abanaku be baali basinga obungi mu France. Napoleon Bonaparte eyali talina mu France because France bagirumba okugigatta okugireeta balumba Corsica Highland in Italy. Corsica Highland yali mu Italy. Ompuliriza bulungi. It is where Joseph Bonaparte, the father of Bonaparte, the father of Napoleon, yes, the father of Napoleon Bonaparte was staying in Italy at Corsica Highland. Ngakali ku Corsica Highland bano baawamba. We baawamba omusajja n'omwana we ne bagwa mu France. Okitegedde bulungi. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti n'omukulembeze oyo Napoleon Bonaparte yali taliiko mu byafaayo by'ensi nti alibaako pulezidenti. Yafuuka pulezidenti w'eggwanga eryo ng'ate baawamba na buwambi. Kitegeeza yava eri ate era mu banaku. Okitegedde bulungi. Ensi we yasukkamu abanaku. Abanaku ne balaba bubi abagagga. Abantu ne balaga bubi bannabyabufuzi abaali babakulembera by then. Abanaku beegugunga, abanaku baalwana. Era abano abasito abalina emmundu n'abalina buli kimu baabalwanyisa. Abantu baafa nga woolaba abantu bafa mu Uganda. Bangi baafiiririra ekyo, naye Napoleon Bonaparte yamala n'awamba France. N'amula nakonkalinga n'ensi endala nnyingi. N'abeera w'amaanyi nnyo paka leero tukyamusomako. Ensi zonna ebizibu zitambula nga Uganda weekola ki? Tusuubire nti nno luliba olwo lulikya Uganda netereera. Eno Uganda tesobola kutereera leero. Naye Uganda egenda kutereera ng'efunye obukulembeze obwagala Uganda. Anti bwe buddako obwa muhoozi bujja. Obukulembeze obwagala Uganda simanyi oba bwani. Naye abantu bano bwe baagala babukola ki? Babumanyi. Bannayuganda si basiru. Okitegedde bulungi. Nze nyina ebintu bingi byendaba ku Uganda eno nti egenda kufuna ebizibu. Era nze ebiseera ebisinga neeraliikirira nnyo. Kubanga bo obukulembeze bugenda kukyuka oba kifuba oba ddembe. Anti bannayuganda bali mu kwetamwa. Ekiseera kigenda kutuuka. Simanyi oba ndibanga wendi oba Mukama aliba mpise. Uganda egenda kukyusa obukulembeze oba ku kifuba oba ku ddembe. Kubanga bannayuganda bagamba ekimala kikoze eki kimala. Ne bano abantu abali mu gavumenti sigamba mbu nno tebalaba bigenda mu maaso. Babiraba. Ate nabo abali mu gavumenti si bonna nti balina gavumenti. Waliwo abalimu nga sikwebabwe. Golowooza buli ali mu NRM. N'abali mu People Power abamu BNRM. Ba MP bonna baba banja abasinga obungi. Kubanga bakwata ssente biliyoni ne biliyoni baziteeka mu kalulu. Ompuliriza bulungi. Akalulu akatali bizinensi lwaki bakateekamu ssente ezo? Bakateekamu kubanga bajja mu bizinensi straight. Okitegedde bulungi. Era omuntu waba agenda okwesimbawo ku constituency tasooka kubuuza, asooka kubuuza nti kibiina ki ekirina amaanyi mu area eno. Nti NRM nze ngenzemu NRM. Abantu b'NRM bonna siba NRM. Ate ngenda kubagamba ekigambo kino nti 50% of NRM MPs are not of NRM. Ate lwaki NRM biyitawo mu parliament? Biyitawo kubanga bajjayo akasente. Ate bannayuganda tebannalaga bumalirivu. N'ekyokubiri, n'abantu abalala abali mu opposition bonna si opposition. Si buli ali mu opposition ntwaki?
opposition abamu bali mu business abalala bali mu kutuukiriza mirimu gy'abakama baabwe naye mbawooninga mmwe abantu abatwerimbiseemu mu opposition ompuliriza bulungi mbalambika mmwe abantu abatwekiiseemu mu opposition naye ng'amazima emitima gyammwe n'emyoyo gyammwe tegiri naffe mbalayirira nti muzadde abaana naye wekitalituuka ku mmwe kirituuka ku zadde lyammwe abasajja abo bazadde abaana era bakozeseza abaana b'abantu ne battisa abaana b'abantu naye abasajja mmwe abeerimbise mu opposition nga ddala muyina gwe mukolera mbalayirira nti wekitalituuka ku mmwe kirituuka ku baana bammwe naye we muli wangala ne muprotecting abaana bammwe temulisooka bola ku protecting abazzukulu bammwe bonna era ku bazzukulu bammwe kiri batuukako nze kambabuulireyo ekintu kimu ate mukikwate mu mutima mulungi siina buzibu ku gavumenti eriko kubanga nyinayo n'emikwano naye nyina obuzibu ku gavumenti etafa ku bantu baayo kyekiretedde abantu okwekyawa ne batuuka okuba abayimbi obucupa abantu okwekyawa kiva ku muntu kunyiiga ng'abadde asuubira nti gundi gwe oli wuwe kyova ovaayo n'omulaga ng'okozesa ebikolwa oba by'oyogera nti ddala toli buki wuwe naye nga yeewaddeyo n'akuwagira tubawagira abatuwagira mu music ennamba esinga obunene baavu era kankubuulireyo ne kino okiyige erias eziwagira endongo zez'abantu abangi abanaku buli ewali abantu abagagga tetufunayo ssente mu ndongo kyova olaba enajjeera wabeerawo ebivulu bimeka mu mwaka ate baffe ababeeyo ebitundutundu ebisinga obunene byatuuka okitegedde bulungi kakati ewali abantu abaavu abanaku be bawagira omulimu gwaffe kati buli we balaba nga ojjajjatta amazima ga Katonda tebasobola kukwagala era tewaliwo muntu ali awo ajjajjata bannayuganda bano gwe batalinyiigira oba gwe batalisasula bagenda kubasasula ate nze mpagira bannayuganda mubeere n'entondo nze ndi musajja mulangira nze nyina entondo nze ndi musajja mulangira nyina entondo okuma omuliro mu bantu aliwa okuma omuliro mu bantu kitegeeza ki bannayuganda musasula abo ababasasula obubi kubanga omuntu akusasula obubi aba talina kirungi kyakwagaliza abasajja abo njagala bakimanye nti balina ezzadde nga we tuliyina okitegeera bulungi balina abaana nga we tukola ki nga we tubayina yes si kibi omuntu okugwa mu kibiina ky'ebyobufuzi kyakola ki kyayagala oba okitegeera bulungi naye ate tonduulira mu mbeera eno embeera ng'etandise ku muganda waffe Lutalo ayina kukola ki asiizinga efaya Lutalo siizi fire omanyi David oyo si munnabyabufuzi nga wagamba in fact ajje akumye status ye bulungi naye nze we naviira ku bannayuganda nze nabaviirako ku muganda wange Mayinja nze Mayinja mukwano gwange nnyo okimanyi naawe naye Mayinja oyo golaba yayagala bannayuganda yayimbira bannayuganda Mayinja alina music omulungi ng'oggyeko political music naye Mayinja bannayuganda baatuula ne beerabira n'ebirala ebirungi byazaakola ne bamweyambulira abo bannayuganda bolaba amazima ga Katonda bamulaga emabega bannayuganda bajja kulaga omuntu yenna emabega naye nze kyenteesa nga bannayuganda tuli bansi etya nga tetufudde ku buwagizi na bibiina bye tulimu naye tweyagalize twagale n'eggwanga lyaffe kinnuma omuntu okujja okuŋŋamba mbu nno yewa people power nga naye amazima ga Katonda mu ggulu ayambadde ekimyufu kungulu nga wenkyambadde ng'omutima gwe teguli na bantu nze njagala nnyo bebeku ekimunjagaza wa NRM super it is a choice of a political party okitegedde bulungi tali eno enkya n'abene balamu simuyinaako buzibu NRM omumativu okitegedde bulungi Abitek simuyinaako muzibu wa opposition omumativu kakati bano abazunga n'azunga eno lwanyweddemu omwenge n'agenda nga bajjo abo sibayinaako mumativu omusajja wo Big Eye yeetikka sho y'omusajja omusiime awo ge bayita amaanyi g'abantu bamuyita omusiime Big Eye ago ge bayita amaanyi omusajja n'agyetikka
bamuyita omusiime bigayi. ddala kituufu omusajja yagaba akaliro? Ekituufu mwenno mwegamba buli ekintu kimu nga luli nali njogera ne mutakkiriza omanyi mwe muwakana nnyo. Bwe nali njogera ku kamiliyoni nagamba nti kamiliyoni yinamba emu mpaka ku namba 10 naye mbagamba nti buli muyimbi agamba nti kamiliyoni tamusinga yeggalire mu kisenge atekeko ennyimba za kamiliyoni ezigwa mu nnyimba ze zayina atekeko n'ezize agenda kuvaawo nga kamiliyoni ye muyimbi asinga amaanyi n'okuyimba mu Uganda n'ebitundu ebiriraanyeewo. Ye namba emu mpaka ku namba 10 abayimbi abalala kwe batandikira. Ye muyimbi w'abakadde n'abavubuka n'abato. Wuliriza kyenkunyumiza. Wuliriza ye muyimbi ayimbye mu reegi zonna. Kamiliyoni yayimba nga kwali nga bagundi b'amaanyi basebata. Lord Fred Sebata essaawa zino kati tomukyamuwulira, kamiliyoni okyamuwulira. Abo baluna mu biru bazze nga Sebata nga kamiliyoni w'amaanyi era bameganako ne kamiliyoni. Okiwulira bulungi akyaliwo. Okitegedde bulungi. Kaakati essaawa zino waliwo bano abavubuka abato abawala abato bakalo Nantongo olaba liije ezo bali skin bavubuka bato bano baani bano abayimbyeye okitegera bulungi naye kamiliyoni waali ogono nago mukisa Katonda agaba kiki agaba kigabe kati n'amafuta agali ku Bobi Wine mafuta ganjawulo lwanisa Bobi Wine gwa yagala Bobi Wine yagalwa ate tekiri ku Bobi Wine yekka aga mafuta Katonda gawadde Kyagulanyi yagawaako abantu era ne bagatesitinga nga bagavuddemu era ne bagwa. Kibi okwogera ku mugenzi njagala mwenna bannayuganda bagamba mbu byenjogera si bya bulimba oba njagala bwagazi Kyagulanyi mujjukire omusajja gwe bayita Haji Nassa Ntege Sebagala omugenzi. Omusajja oyo yayina amaanyi ng'ali ku sayidi y'abantu n'ayimuka n'agamba nti ne bamugamba takkirizibwa kwesimbawo n'adoneetinga era abantu ne bayimba akayimba nti Haji agambye tuwe Besigye akalulu ye yaleeta Besigye era n'amwambaza amafuta. Haji agambye tuwe Besigye akalulu. Okitegere bulungi we yalagira abantu ne baagala Besigye abantu baayagala Besigye oyo omusajja w'amaanyi nnyo mu opposition. Okitegere bulungi Haji yagamba ng'amaze okuzimba Besigye yakomawo y'omu n'agamba nti olaba sekano lyerengedde olwo ggwe kubanga bagamba sekano lyerengera ebiri ewala. Haji nadda ku sayidi ya Museveni. Ndi ku bantu abagoberera ebyobufuzi. Haji we yadda ku sayidi ya Museveni Yoweri Kaguta Haji we yagwira yes n'agamba amafuta n'amugamba duli eri twali munange tukugamba mbu yeggwe kubanga wali ku sayidi yaffe kozze ku sayidi y'abanyigiriza n'ova ku y'abanyigirizibwa tukweyambudde era bamukola ki bamweyambula. Abasajja bonna abavudde mu bulamu bw'ensi nga bafudde bali ku sayidi z'abantu n'emirambo gyabwe girina ekitiibwa mpaka leero. Abantu bonna abafudde nga balya mu bantu olukwe emirambo gyabwe ne gye giri tegirina respect. Tukolera ensi bbiri eya wano ne gye tulaga nga tugenda kuwummula. Mbasaba bannayuganda mwagale ensi yammwe ate ekyokubiri mubeere bavumu. Bino ebyokangakanga byo bibaawo bize bibeerawo mu mawanga gonna. Amafuta bigayo obudde buno amafuta gaalina obudde buno nti kiseera kiyinza okudda naye ne bamuwa ssente n'akyuka era nga tumuziika ate kati omuntu avudde Magombe kati bigayi avudde Magombe. Omuntu avudde Magombe abeera ne experience nnene n'okutya kungi okuddayo. Wali ofunyeko accident tokisabanga gamba Katonda w'ofuna accident obanga avudde Magombe awonye okufa era mu Luganda tukuyita kaawonawo. Kati kaawonawo yeegendereza okuddamu okukola ensobi gye yakola ki wali weekebezaako obulwadde bwa siriimu ne bagamba mbu nno toyina obeera owulira otya nga ziriza zinnadda obeera mu kutya naye we bagamba toyina oyinza okumala ennaku 3 nga tokikola
ekikolwa ekyo okitegedde bulungi omanyi lwaki kubanga ogamba waya tenyinza okukola ki oba oyinza okuddamu okwekuuma naye weba kugamba mbu nno oyina osooka n'oggwamu amaanyi naye oba ng'oli wekka osooka n'oggwamu amaanyi n'ojjukira gy'ozza oyita naye nga tosobola kulondamu wa kituufu wabujja kati n'otandika kubeera wakugumya mpaka lwe tukugumya oterere mu layini kubanga kitu oba okyasobola okukonseivinga obulamu kakati wekiri bigayi amafuta ogalabye ovudde emagombe wano mu Uganda bannayuganda bagaba chance mmeka ekisooka bagikoze eki bagikuwa ne bakwagala n'obalyamu olukwe n'ogenda n'owaana ababanyigiriza ne bakukyawa ne bakukuba ne bakulabisa okomyewo n'osiimibwa omanyi wano okusiima abantu tebategeera makulu gaakyo kyalina okukola kati kiri kitya amanye nti nno emikisa gye giweddeyo asigaze ekintu kimu kwekwata bulungi asobola okuba nga alabirira abaana be kuba biga yalina abaana alina famire alina abantu abamudipendingako bangi oba okitegeera bulungi era nze nkubiriza n'abayimbi bonna abalala mulabye emagombe wewookya mujje omusajja ono essaawa zaaliko zakusonyiwa nakugatta bantu omukulembeze oyo omukulembeze w'abantu essaawa zaaliko zakusonyiwa nakugatta bantu kubanga ayagala Uganda eri awaki tetulina buzibu ku bantu ba NRM tetulina buzibu ku bantu ba DP tetulina buzibu ku bantu ba kibiina kyonna ffe twagala abantu mu kibiina ate era ne wootajja mu kibiina oli waddembe okusigala gy'oli naye ng'ofa ku bannayuganda ffe ekyo kye twagala bw'obanga olimu NRM naye nga naawe olaba ddala omukulembeze kyakola kikyamu sigala mu NRM naye mukuba akalulu oyo ye tumuggyeko Uganda egende mu maaso okitegedde bulungi sigala mu gy'oli naye mukubireyo okitegedde bulungi oyo ye tumuggyeko ensi egende muki mu maaso bw'oba ng'oli mugamba nti kati ekituufu tuli mu byansikiriŋŋano nga bya bwakabaka kubanga bwakabaka tukimanyi mbu nno kati semakookiro essaawa yonna ye semakookiro okitegedde bulungi wema mugamba mbu Uganda ebyobufuzi bwe biri mu nsikiriŋŋano then tewaliwo nsonga n'emu etuggyako obukulembeze bwaffe obw'ennono bwe twali tulina tuddeyo mu bukulembeze obw'ennono abanyakole baddemu bafune obwakabaka tetugendayo nnyo eyo musajjawo ya meeting omukulembeze era essaawa yonna akasente kajja Eddie Kenzo abantu bamuvaako dda wawulirako kali akantu kagundi kazubeeda abasajja twabavaako dda bakola bye baagala Kenzo abantu bamuvaako dda just naye ekikyamulemye okontrolinga kwenywereza waali kulangirira nti wano wendi be bali babbajjo benkugambye abatagaataga sibakkiririzaamu ekyokumiitinga omukulembeze ku nsonga z'abayimbi si mukyamu wabanga agenze kusakira industry ya art si mukyamu nange leero mbadde wa minisita wa gender ng'ekintu teyo nsonga z'abapromota okitegedde bulungi kakati wabanga amiitinze omukulembeze ku lulwe ng'omuntu ekyo kyalibadde kirala naye waba mumiitinze ku nsonga z'abayimbi bafune copyright bafune ssente balye babeere bulungi awo si mubi omuntu yenna ekimuweesa obukulembeze kusakira bantu abaana ba Nuupu bamulemesa okukwata Kyagulanyi mu ngalo ku kivulu kya Saha ye Kyagulanyi yali ayagala teyamanya na kumanya nti omukulu azze muboozaako bakikokola mpaka mu ntebe mwe yali atudde ani gundi Kenzo ye yali ayagala omukwata mu ngalo Kenzo yali azze abuuze ku mukulu abaana ne bamulemesa kabonero ki bakola kituufu aba Nuupu nagambye Uganda nyiivu abantu bagenda kweyambula bannayuganda bagenda kweyambula batambule bute bize bibeerawo sagala ofulwe mwana muto bapromota ng'embeera eganye nga gavumenti etunyigiriza omusajja yavaayo nga munnaffe n'essaawa zino waali tumulaba ne yeekunkumulako engoye okulaga obutayi bumativu ne yeeyambula n'atambula owulira bulungi era we yeeyambula n'atambula gavumenti yatuwuliriza gavumenti eno okuvaako just abakazi bano abakyala bano be bakyesibye gavumenti ya Museveni mu buyinza anti tusinga kuwa abakyala kitiibwa abakyala bano beeyambule bamweyambulire olabe oyo Museveni oyo waatasiba n'agenda abakyala ng'abo
tubateeke walinga konvoyi ejja bajjemu engoye Museveni awo agenda kunyiga agende kubanga naye atya okumuwemula ekituufu kiri nti mwami oyo omumanyi ekituufu kiri nti President Museveni takyatusobola takyatusobola kyokka ate ekisinga okunnuma njagala omukulembeze oyo aveeko mu kitiibwa abakyala mutuyambe mweyambulire Museveni agende ompuliriza bulungi kubanga ekitonde ekikazi kye tusinga okuwa ekitiibwa anti omanye ekitonde ekikazi tekikunkumuka kiri wamu kati kitonde ekikazi nga kyeyambudde weekiti oyo Museveni asobola okugenda Museveni mmwe mumulemeseza mu bukulembeze temumwagala ate kulwokuba mwagala se ne mugamba mumwagala oba okitegeera bulungi kati naye oluusi agumira ku mmwe abakyala baveeyo batuyambeko President Museveni bamweyambulire agende ate njagala agende mu kitiibwa kubanga alina byakoze adde ebbali awummule awabule abakulembeze bano abato abagenda okujja nze ekisinga okunnuma okutya anti mwe aba-NUP mumutiisatiisa bw'ovaako tukutwala mu UCC mu ICC nze nsaba aba-NUP abamutiisatiisa abankwase teriyo kumutwala wantu wonna ne konvoyi y'emmotoka z'alina agisigaze tumuzimbire n'ennyumba y'obukulembeze asinze okulwako mu Uganda kubanga anfuze emyaka gyonna nze bukyangamba osiranga ku mukulembeze mulala mpezeza emyaka 30 oyo omusajja afuze emyaka egyo asaana kuwa kitiibwa tumuzimbire amaka goba president asinze okulwako mu Uganda emyaka ameka 3 konvoyi yagisigaze tumuwe n'abasirikale abamukuuma ne family yo tugiprotecting ebeeroke kubanga yazaala abaana n'abazzukulu si kubabonyaabonya okitegedde bulungi we mubanga mulina emisango gye muvunaana gyonna tugimusonyiwe Museveni atuviire ataleme kuleeta baana be muvubuka oyo ajje mu gavumenti yaffe tujjamuwayo ekifo ekisava naye nga si ye mukulembeze mumuwa kifo ki tujjamunoonyeza ebifo ebitaleeta buyeekera waliwo ekifo ng'obeera okirina ng'obuyeekera naye tosobola kubuleeta yasoma magye sobola omuwa ekya defense ne Katumba Wamala yasoma magye Jeno Mulamba naye kati ali mu byanguudo nga gwagaba obuyinza omukulu omuwa bukifo ki ate education tajjaayo tujja okukola tusobola omuwayo ekifo tusobola omuwa RDC embalala ebifo nga tebimuleetera kukola ki kutuyeekera kubanga ate naye RDC abakulira security mu kifo ekyo ayinza wetuba tumuwaddeko aka district kamu ku district n'awamba kali tasobola kawamba kaba tekasobola mumazaako okitegedde bulungi tusobola omuwa protection tumuwayo obwa RDC mu kifo kimu lwakuba aba RDC bo tugenda bajjawo wetumala okuwangula anti ebintu byonna ebitwala sente z'omuw'omusolo nga tebigatta tulina kubijjawo nga tumaliriza omukulu waddewo interview emu gye yabadde akola David Lutalo n'agamba wano mu Uganda when it comes to battle bamuleetere buli muyimbi gwe beetaaga ajja munywesa amazzi amuwangule yabadde alimba era mu mugambe yeetonde nabagamba David muyimbi mulungi ewatali bayimbi kaddemu sikategedde nabagamba David nze muyimbi wange era muyimbi mulungi ewatali muyimbi kati mbadde njagala mumuddemu mugamba akole statement nti bamuleetere abayimbi bonna be basanze nga tekuli kamiliyoni kubanga kamiliyoni watali David muyimbi ekitegeeza kamiliyoni bw'avaako David yaddako awo simanya addako mbuuza kezo n'amugamba oyo amukuba bamuwa minsaaki n'amukula n'agamba amusobola nagambye namba emu ye kamiliyoni namba 2 ye kamiliyoni namba 3 ye Jose kamiliyoni namba 4 ye Jose kamiliyoni namba 5 ye Jose kamiliyoni namba 6 ye Jose kamiliyoni namba 7 ye Dr. Jose kamiliyoni namba 8 ye Dr. Jose kamiliyoni namba 9 ye kamiliyoni namba 10 ye kamiliyoni kati okutandikira ku 11 ompuliriza bulungi okudda waggulu abantu abalala abayimba we batandikira ati naye ayita top 10 yani alien skin ate oyo atannaba kufuuka muyimbi nsagala kwogera ku bantu kyevulaba sebo tuli kacumbali weetonde alien skin sebo muyimbi tuli mu kwogera ku bayimbi sebo oli top 10 top 10 kitegeeza ki mu Luganda tinno naye yenambe mpaka ku 10 abalala ne bakuddirira yakyogera amaze okukwacca oba nga tannaba oyinza okuba omusanga taliiwo
omanyi nakyaliddeko aliyeni wange nagenzeeko ewuwe nagenzeeyo ne mmulabako simuyinaako buzibu nako okunvumira alien skin naye alien skin kati kiringa tuli mu ensonga kati ze tuliko za makulu tetwagala tuzigatte tetuziwa makulu yes okitegere bulungi tuli ku nsonga za makulu njagala tuziwa amakulu kyenkanankananga alien kyo gye mpulira alanga Nkwakyo festival eri wali eri wankulu kukku kivulu ng'ebivulu ebirala naye nze ku ngeri gye bakisiteetingamu sisobola kukigendamu. Lwaki? Anti wano mu Kampala mbadde ndi mugamba abantu nti abasajja bano babbye eggwanga ne babba buli wamu era abasajja bano abali mu gavumenti balina ekintu ekibaluma kibuga Kampala ne Buganda naye kibalemesezza okubba amataka ga Buganda agaliko obwakabaka bagatwale ku lw'okuba ettaka lya kabaka. Okitegedde bulungi ate kabaka tagoba bantu be. Okitegedde bulungi senga abasajja abo olaba n'ebyapa bye babba obubbi bibalemye okuzza biggweyo. Kakati kitegeeza nti omuntu yenna alowooza nti asobola okwepima mu Ssaabasajja Kabaka sisobola kumugoberera. Alien yepima mu Ssaabasajja? Yes, direct. Era si yakikola alien. Abamusaponsalinga be bamusaponsalinga okwongera okunafuya Obuganda. Alien ye mulwana Patrick. Akola atya okwo? Tonnalabako Baganda balwanyisa Buganda. Oli mwana muto. Sikini bamukozesa. Tudde ku sini n'omuntu atannaba kwetuuka. Mbuuza. Alien sikini. Waliwo amukozesa okulwanyisa Obwakabaka. Bulungi ku programu ze za Kachumbari. Naggambe mabega saagala kuddamu kwogera kwani? Kwa alien skin. Kaneno. Bwange bwenze mwogerako. Naggambe ekigambo kimu nti bamukozesa. Ekyo sijja kimenyawo. Ekyokubiri bagenda mukozesa ensobi y'okulwanyisa Obuganda. Kubanga abalwanyisa Obuganda Katikkiro akyogera lunywe nti bakozesa Baganda. Ensonga za show ya 31 eya Ssaabasajja Kabaka muzijje mu Abitex ompuliza bulungi muzijje mu alien skin. Lwansonga emu tebikwatagana. Wali okozeeko okwanjula okyali mwana mutoto nawasa naye luli wandaga omukazi. Kakati omuntu ng'agenda kukola omukolo gw'okwanjula ayita abatimbi banyumisa omukolo. Ekyokutimba omukolo gw'omuntu tekikufuula mugole. Ekyokubeera nga gwe mutimbi w'omukolo tekikufuula nannyini mukolo. Ekyokubeera nga Abitex ye mutegesi w'omukolo gwa Ssaabasajja Kabaka ogwa 31 tekimufuula nannyini mukolo. Omuntu yenna ng'alireetinga ensonga z'Obwakabaka mu nsonga ennafu ez'ekisirusiru sisobola kubeera mabega we. Era nze nkoowoola abantu bonna abaagala Obuganda, abatali Baganda n'Abaganda abaagala Obuganda, tetukkiriza kintu kya kuswaza Ssaabasajja Kabaka butabeera mu lubiri e Mengo. Ekyo nkyogera nga sirinaamu interest yonna, sirinaayo sente ze njagalayo, sirinaayo byakufuna bye nsuubirayo, sirina kye ŋŋenda kutundayo, naye nkyogera ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Olowooza nti nno Abitex yennyini ye kazaalabulwa kubanga Kabaka abeera taboola mu bantu be. Abitex yavayo n'agamba Mayinja ne Alien tabeetaaga ku show ye. Kati Alien agoyinga ewanga musajja Muganda. Nkubuzeeyo ekibuuzo. Omanyi abantu abakoze ebivulu, omanyi abantu abalina ebivulu bya 31? Biyitirivu obungi. Si kibi omuntu okubeera n'ekivulu awantu wonna. Senga Alien yabadde tali mu kulwanyisa Kabaka na kwagala kusuula Buganda kutuukiriza mission ye gye yatumwa. Otegedde bulungi. Yali badde tagamba mbu kati njagala competing ono ŋŋende wano. Ekyokubiri Alien tabikola yekka. Alien alina abantu abalala babikola nabo abalwanyisa Abitex ng'omuntu. Alien ani yamuwa mission ey'okulwanyisa Obwakabaka? Kankubulira ekintu kimu gavumenti ya Uganda kyesinga okutya wano n'obutayagala bwe Bwakabaka bwa Buganda. Kigende mu likodi kinoonyerezeeko. Era Obwakabaka obusinga amaanyi wano bwe bwa Buganda. Obwakabaka bw'Ettoolo gye buli bulungi. Obwakabaka bw'e Busoga gye buli bulungi. Naye Obwakabaka obusinga amaanyi mu Uganda genda ebule n'ebweya bwe Bwakabaka bwaki bwa Buganda.
era kankubulireyo ekintu kimu ebintu bingi nnyo ebikoleddwa abantu banyiivu abantu balina emmeeme mu bulamu bwabwe naddala wano mu central president yali agamba luli nti nno abantu b'omu central tebamulonda okitegede bulungi justice si nsonga nnafu nsonga nnyingi lwaki tebakola ki tebamulonda eyita mwali eno okulwanyisa obwakabaka wenti we mbadde ŋŋambye mbadde sisogedde ku statement ya gavumenti naye nkugambye waliyo abayita mwani abasobola obutaba gavumenti naye basobola okuba abantu sekinnoomu nkugambye ekirwanyisa Buganda bakozesa Baganda. Ani ali emabega w'Enkwakyo Festival? Bangi mpulidde Emma gyali owa Emma Promotions muganda wange oyo ndi naye mu federation yemu era oyo Emma yennyini ye yagenda n'Abitex okola ekivulu kya Alien Skin ekya Freedom City. No, abategesi mwe mennyini mwabeerwanyisa bwabeera nga waliwo ekibiina simanya FUPA ekyamu abategesi lwaki temutuula ne mugamba amateeka gano ge mwabaga ne mugateeka mu nkola kuba mwagamba omu talina tegeka ng'omulala ategese nga waliwo distance ng'eri ku nkuuka n'enkwakyo lwaki temutuula abategesi ne musootinga ensonga ezo? N'abalina otutereeza nabo bali mu kulya ssente baluddewo bawa ssente tebakyatuliko baluddewo bawa ze baatuteekamu ekitegeeza tumuleka akole bamuleka akole era ne bannayuganda bagende gye bakola ki gye baagala naye bannayuganda abaagala obwakabaka bwa Buganda abaagala ekitiibwa ky'obwakabaka kisigalewo ne wooba musoga nga naye oyagala obwakabaka bwowe busoga busigale nga bulina ekitiibwa tukole ekintu kimu tugende wa Ssaabasajja Kabaka nga wazza akikola emyaka gyonna tuyingire naye omwaka. It is not just a function. It is not just a small function. Mukolo gw'amaanyi kubanga gubaddewo emyaka gyonna. Ono Kibuyaga agenda tabatiisa. Ono Mukoka agenda. Bino ebize ebibawugula okubajja ku Ssaabasajja Kabaka n'ennono. Oyo Mukoka akola ki? Twabadde nno lwakugenda eno kwambuka ku Fangoni nira tukyali ku mulama gwa gundi Kamiliyoni nambemu mpaka namba 10. Ani namba 11? Namba 11 mu mulonde nze nange ekyamunoonyereza mbuze. Kamiliyoni no yalidda ne mu 11 kubanga bw'oyagala otama. Nedda. Bannayi kale kamukubuzayo ekibuuzo. Oyagala David Lutalo ajja abatolinge ne Kamiliyoni. Ye yagambye olaba kisoboka. Kamiliyoni we baagala afune bato. Njagala bakole ekintu kye nabagamba luli nkiddamu. Kamiliyoni okufuna bato agiwulirewuliremu ate amala agiwangule. Yeetaaga nga akute David Lutalo, Eddie Kenzo, Bebe Kulu ne bamwongerako King Saha n'abantu abalala n'abakazi nga babiri. King Saha omanyi. Genda mu comments we nakyogera luli bagamba he needs the entire music industry. Abantu ne bagamba muno babongereko. Ate ekirungi woba ng'oyagala babeere basatu baba balina mwongerako Diamond Platinum ne beeyazikako ow'omuliraano ne bawera bana. Okay, Kamiliyoni tumuleke. David Lutalo asobola okuba musajja waffe Eddie Kenzo nga bwe yagambye ne Papa Minsaki. David Lutalo ne Kenzo abo basobola okola. Ani Kenzo? Kenzo azina. Saa bili Kenzo asobola tuba tugundi yaba yakuyimba. Ate ayimba nyimba ze ayimba wazina. Kenzo tasobola ko amangu. Kenzo bato ya David Lutalo ne Kenzo esoboka. Ompuliza bulungi. Naye ya David Lutalo ne Minsaki ebulamu. Ani muto. Ne kankubuza ekibuuzo. Minsaki omumanyi. Mumanyi. Minsaki oyo omulaba. Mmanyi mwe yabali mutegeera. Ali mu level nzito. Tashoutinga naye ali mu level okitegeera bulungi enzito ennyo. Kakati omwana ono yeegeredde bataasobola. Kenzo amusobola. Kenzo basobola okunoonya. Level ya Kenzo ne David yeeyo yeemu. Naye Minsaki mulala. Minsaki tali mu level zaabwe. Kiringa waligambye mbu olaba mbu seba talude nga talina oluyimba lupya kati kyenkanankana nga oli wayinza okuleeta ekirowoozo mbu watya David Lutalo nga akompitinga ne Sebatta tamusobola yadde omutuuka mu kkoota oyo loli Fred Sebatta akuba alina ennyimba ennungi naye akoowa mangu wali ku stage. Wuliriza nga we yakoowa ddi nkugamba we nti Sebatta talina luyimba luki
Kenza ayina empya ze simanyi muki ani David ayina empya ze simanyi muwendo naye nogeza noleeta bato ng'ogamba mbu Lord Floyd Sebatta akompitinga ne gundi ne David Lutalo era oba ogirese kwonoona linnya lya Lutalo kubanga si level ze bannange kyenjogera mazima tegeeza yabadde yeewaayiriza kitegera bulungi Kenzo basobola Kenzo Lutalo bazze mu myaka gyegimu oba okitegeera bulungi bayimbye ennyimba zaabwe zitambulira awo abo basobola naye Misaki bamuggyemu mweyo bato bajjemu Lord Fred Sebatta bajjemu Kamiliyoni ate bajjemu ne Bebe Kulu mweyo Rigi ayinza okuba Bebe abantu bano babajjemu mweyo bato zaabwe bajjemu Kamiliyoni bajjemu Bebe Kulu bajjemu Bobi Wine bajjemu Misaki bajjemu Sebatta okitegerezo Rigi ndala abasigadde basobola okwetwala kubanga asobola ne Gravity David asobola amusobola David asobola Gravity amuwangula ne Gravity agamba wa kabinyo ani ne Gravity asobola Fefe Busi amusobola Fefe Busi si w'amaanyi ogerageranya ku nnyimba n'audience ono asingako oli era kyenva nkugambye nti kati ate bato ya Gravity ina kubeera ya Gravity na King Saha yenera ali atya ne Gravity era jenero kirasi ndala yenera kwa Gravity sija myaka gyabwe kyalina okukola Gravity King Saha abo rigi yabwe yemu ate era Gravity ne King Saha era tebali mu region ya Lutalo tebali mu region ya Lutalo ne Kenzo ge mazima bali wansi waabwe ate Saha yagamba Kenzo bato ne bwagitwala mu West gye basinga omwagala eri mu Nigeria amukubirayo kubanga amwewulira bwewulizi siki mu Uganda tabagana muntu kwewulira muntu twawulira nga negundi nga ogambye Lutalo yagamba yeewulira Misaki amwewulira nga tumaliriza bubaka ki bw'olina eri omusajja wa Fangoni obubaka mbuyina eri bannayuganda abaagala kabaka bannayuganda abaagala Ssaabasajja Kabaka mbasaba mugende era ffenna tubeereyo mu nkuuka nga ennaku z'omwezi 31 tuyingire omwaka n'omutanda n'ekyokubiri eri bannayuganda abaagala Uganda tuve ku bintu byonna ebitubuzaabuzo tujja ku mulamwa gw'ensi yaffe tusigale ku mulamwa gw'okunoonya obukulembeze obututwala mu maaso tunoonye obukulembeze obutwagala ne bano bennyini abaliko we bakyuka ne bagamba kati batwagala batulumirirwa nabo tubawagire asobola okukyukaawo akeera ku makya ng'enjala nga yalidde bulungi n'agamba kakati ebinyiga bannayuganda mbitereezezza bannayuganda ekibaluma kiki tebalina bujjanjabi mbutaddeyo enguudo nzikoze kati ndaba ennaku zino oluguudo lw'Entebbe balukyusa ebigoma oba waliyo ekijjo oba simanyi omanyi akola nnyo enguudo ng'anaafuna waliwo olukuŋŋaana lw'amawanga alugenda okukyaza ndaba enguudo z'omu Kampala zonna asobola okukeera ku makya n'agamba kati kankole ki kankyuse ebiruma bannayuganda mpulidde omulanga gwabwe era wabikyusa tumuwagire tetugenda kugwagira muntu yenna atatwagala ate tugenda kusonyiwa yenna eyeekubye mu kifuba nadda gye tuli nga bannaggwanga